Ekifo kino kye kyasooka okuba ekitebe ky'ekibiina ki NUP nga tekinnasengulwa okuzzibwa Makerere Kavule. Kati oluvannyuma lw'okukiggyawo, wano wateereddwawo ebbanguliro ly'ebyobukulembeze erituumiddwa National Unity Platform School of Leadership. Lino litongozeddwa era ne liggulwamu mu butongole olwaleero okutandika emirimu gyalyo. 0, 3, 2, 1. Lino liguddwawo pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'okusinziira ku bannakibiina ki NUP obutamanya bwe bumu ku bintu ebisinze okukuumira bannansi emabega. Balina passion y'amaanyi nnyo, bamanyi naki ekibaleetera okubeera mu lutalo luno lwe tuliko, naye ate oba oli awo beetaaga skills ezimu. Oluvannyuma ono alambudde ebibiina by'ettendekero lino okulaba engeri gye birimu. Ebbanguliro lino lirina ebibiina bya mirundi 3. Ekisooka kye kyaba bataasoma, abamu bwe baakazaako erya foot soldiers. Ekyokubiri kye ky'abalina obukugu mu bintu eby'enjawulo oba professionals. So ng'ekyokusatu kye ky'abakulembeze abalonde. Bano nno bajja kukola na exams nga bamaze okutendekebwa. Olaba bavimba era baagala kuvimbira mu Uganda empya. Bano bagenda kubangulibwa mu bintu eby'enjawulo omuli ennono n'ebigendererwa bya NUP, embeera z'abantu, embeera y'obulamu, ebyafaayo bya Uganda, engeri y'okuzza eggwanga engulu mu bintu eby'enjawulo, ebyenfuna, eddembe ly'obuntu, ebyempuliziganya, okuddukanya gavumenti z'ebitundu, okuddukanya amaka, ennyingiza yaabwe n'emirimu gy'ekibiina, okuzuula ekizibu kya Uganda n'engeri y'okukinogera eddagala, engeri y'okuzimba Uganda empya n'ebirala. Kyagulanyi agamba nti abayizi bano bakwetegereza n'engeri amawanga amalala gye gaze gakyusamu obukulembeze bwago kibasobozesa okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye balina okukikolamu wano mu Uganda. Era tulina essuubi nti essomero lino terijja kusomesa busomesa abantu wabula lijja kuteekawo ennono eyo kireetere n'abantu abalala si abali wano bokka ne mu bibiina ebirala byonna ne mu nteekateeka endala zonna okuyigiriza Abanayuganda abanaaba mu nteekateeka ezo ebikwata ku ggwanga lyabwe nga bayitira mu makubo ag'enjawulo agamu agali peaceful agamu bole agatali peaceful. Tunyonyole lwaki twagala lino ekkubo oba liri naye zonna zigenda kubeera interactive. Era baagala n'okubangula bannayuganda mu byobufuzi n'entambuza y'emirimu okusobola okubakuuma nga babuufu ng'enjogera y'ennaku zino. Understanding kiki ekigenda maaso mu paliamenti. Bwaba bakola budget bagikola mu process ki? Ekunyigirawa ekwatirako wa? Essente zaffe ze basolozaamu zikola ki? Abaffe ziri ssente ze babbye bulijjo zaffe bulijjo. Omukulembeze w'ofiisi yo gitambuza otya? Oteeka otya essira ku bantu b'okulembera? Okutandika kuno era kugendereddwamu n'okusobozesa abantu okuyiga okwogera naddala ku kunyigirizibwa okw'enjawulo. Twagala bassebo ne bannyabo abakulembeze okubayigiriza okusimba ekkuuli, okusimbira ekkuuli ebikyamu, obulyake, obubbi, okwegwanyiza, obulimba n'obutali bwesimbu. Abayizi bakusomesebwa mu nnimi zaabwe basobole okutegeera n'okunnyonnyoka obulungi ebibasomesebwa. Wabaddewo obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe nti oli bw'ajja n'ayogera Oluzungu n'ayogera ebikoozi mulowooza nti yategeera. Abantu baffe abo bategeera wadde tebaasoma Luzungu bategeera nnyo. Kati twagala tubasomese mu lulimi lwabwe. Omusoga omusomese mu Lusoga, Omuganda omusomese mu Luganda. Tukitegedde nti okusoma kuno kwa bwereere. Tetulina nnyo expenses amaanyi ziri awo mpozi okusasula zibiiri ez'amazzi, amasannyalaze na kiife ng'ekibiina ezo ensonga tujja zikwasaganya. So omuntu yeetaaga kusasula ssente. Babakulembeze n'abantu abalala bakuganyulwa mu nteekateeka eno batubulidde nti kino kyakubongerako nnyo. Era ffe abavubuka abakulembeze abato tutegedde nti n'akaseera kaffe katuuse tugenda yiga ebintu ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso. Abakulembeze tuli bangi abatannaba kusoma kye bayita political science. Kati bwe tuba tugenda kusoma political science nga mu high school tebwamusoma Kwamisa Museveni yamuggyawo bw'omukigera tuba nga kituzimba. Tetuwagala just kugenda mu parliament oba kugenda mu local government just kugatta namba kufuna musaala. Tuwagala kugenda nga tuyina bye tugatta ku bantu abaatulonda. Okuwandiika abayizi kukyagenda mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna awatali kusosola mu kibiina kya bufuzi kyonna. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.